Nkulamusizzaako nnyo mukwano gwange najja osinza obba ng'otuwuliriza bali kwekuumira ku mayingu gano. Olunaku olw'eggulo mu Democratic Republic of Congo eri mu kibuga Bukavu, ekibuga ekyakawambibwa abayeekera, bbomu eyakubiddwa yalesse 11 nga bafu, kimaze okukonfaamingibwa, nga n'abalala 65 mu bayeekera bano n'abalala 65 baalese bali ku bisago. Jjukira nti eno bbomu yagenze okubeerawo oba okubwatuka ng'abayeekera ba M23 bakoze olukuŋŋaano laale mu Democratic Republic of Congo. Naye kati amawulire gamaze okukonfaamingibwa nti 11 bafu, 65 bafoosha na bisago. Olunaku olwokuna ku laale yabadde organizingiddwa abayeekera ba March 23 movement. Abakulembeze b'akabinja kano okuva eri mu Bukavu City mu Eastern Democratic Republic of Congo. Abakulembeze b'akabinja aka M23 ak'abayeekera omuli Koloneli Nanga Yuberu ssaako ne Ssaabayeekera Bisimwa babadde baategese laali mu Independence Ground nga bagenda kuserebuleetinga okuweza ennaku 10 nga bawambye ekibuga ekya Bukavu. Era babadde bamaze okukakasa abatuuze nti cooperation ne total security bigenda kubeera gguluggulu. Era laale eno yasikiriza enkumi n'enkumi z'abantu abatuuze okujja okwenyigira ku laale eno, newankubadde eddakiika ezayiseewo oluvannyuma nga Nanga ne Bisimwa Ssaabayeekera baakayingirawo, bbomu 2 ne zibwatuka era ne zitta abantu ku sipooti, era n'abalala ne zibalekera ebisago. Abantu babadde bakyagazalinze ku venue wabadde wateekeddwateekeddwa ku kisaawe, abasinga baatwaliddwa ku ddwaliro basobole okuba nga bataasa obulamu bwabwe. Incident eno nga yakagwawo ya bbomu, Lawrence Kanyuka, M23 political spokesman, yafulumizza statement ng'asindika eri okusaasira abo abaakoseddwa mu kubwatuka okwo. Era yavumiridde nnyo kino ekikolwa ekyakoleddwa eri abatuuze, ssaako n'okusonga mu gavumenti ya Democratic Republic of Congo n'amagye gaayo okuba nga ge gali emabega w'ekikolwa kino. Nanga ne Bisimwa oluvannyuma lwa bbomu okubwatuka baatuuziza press conference era ne bakonfaminga nti 11 bafu bafiiriddewo era 65 bali ku bisago. Okusinziira ku Nanga ne Bisimwa, bano abaalumiziddwa bagamba nti mulimu 6 abali mu kufookya abali obubi ennyo. Bisimwa nga ye pulezidenti w'akabinja ka M23 ak'abayeekera era yaliriizinze statement ng'agamba investigation eraga nti bbomu zino zaabadde z'Abarundi, abajaasi b'Abarundi abadeployingibwa mu South Kivu okusobola okulaba nga balwanirako amagye ga Democratic Republic of Congo nga balwanyisa abayeekera bano aba M23. Era kino bakiteeka ku sayidi 2 nti bbomu zino zaavudde mu internal forces ezideployingibwa mu Democratic Republic of Congo nga zirwanirako amagye gano aga Democratic Republic. Kyekino Ssaabayeekera kye yali abagamba nti conflicts eziri mu Democratic Republic of Congo tezigenda kuba nga zisolvingibwa ne foreign forces, wabula foreign forces zigenda kwongera kusajjula mbeera
kati yensonga lwaki olaba bavuddeyo nga bakulaga nti ne bbomu eyategeddwa ebadde eva ku ba foreign forces. Kitegeeza ki? Nti ekiwundu bongedde kisajjula busajjuzi. Oli ku Yugi Update TV Sinzo Bango tuuliza gw'atannatwegattaho kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko osobole okuba ng'otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Okuva abayekera ne baawamba okuva emyaka egyayita eno incident badde tegwangawo kubanga abamu bagamba nti badde batagetinze okutta Ssaabayeekera Bisimwa ssaako ne munne ye tageti we yabadde. Tetumanyi ani yabadde ekituufu emabega w'ekikola kino. Ebitongole nga ekya United Nations tekinnavaayo konfaminga ku ki ekyagenze mu maaso oba bbomu yabadde ebironginga ku magye ga Congo oba ku magye ga Burundi tetunnakitegeera. Naye nga information yonna tugenda kuba tugikuwa gwe. Ky'oba okola subscribing nga busubscribinzi ku Yugi Update TV ojja kubanga otufuna. Mbaagala nnyo, mweraba.